events zino ezigenda maaso tuzenga tuzisomako ebbanga ddene kwana bagamba nti foreign policy zino wezinatandika okureactinga mugenda kuziraba reaction yazo kubanga nabagamba ebintu byembasomesa byonna birabibwa biri seen okitegera ekintu kino naye ate ekintu ekisinga okunyumira dene eno egende bakomuledi mulekerawo okwetema amaganzi nkiddamu mulekerawo okwetema amaganzi n'empayipayi nga mu interpreting ebintu bye mutategeera nsaba busabi abantu bano bakyadde ku kitebe kya NUP basooka ku kitebe kya NRM nga twakava mu kalulu ka Nalukoola nga twakavaayo we bavaayo bazze ne bakinembaga bajja ku kitebe kya NUP era bagenda kukyalira n'ebibiina ebirala okyegera stage eno gye tuliko nabagamba ba Democrats balina okujja mu Uganda era abasinga bayomba nnyo nga tunaaseetero semberera akalulu kakati ate ekintu ekinsesa buli omu akutte kamera agyetunuzaamu interpreting according ku mutwe gwe bannange foreign policy tuzireke nabe ne Eddie Good Life naye ku luno ya interpreting ze foreign policy bannange foreign policy tuzireke nkidambako omuledi sibakaka naye mbasaba busabi foreign policy tuzireke foreign policy nzibu okuinterpretinga kwanyiza okubanga netunuzaamu kamera nze video emu gye nkola bwenti entwalire essaawa 10 ku 9 okugi interpretinga yizo kwachi nkuwa events nga zimaze okuyita olwaki foreign policy eno etambulira ku 3 E's etambulira ku experience experiment expectation experience y'abazungu bano yatandika ddi okujja ku kitebe kino experiment eno gye tuliko olunaku olwaliro okujjako dictator tugenda bateekamu tutyamu experiment yaffe okubateekamu mu position gye twetaaga okulaba nti babeera ku side yaffe what do we expect from them twagala ku lunaku lulinga tusituse European Union etwegatte emabega nabagamba foreign policy calls for international intervention all Democrats to rally behind us kibaita foreign policy number 2 foreign policy oba revolution etambulira ku kintu kibaita PSE bakiyita policies system and events kabitambulira so gwe nawe batomanye ebintu ebisatu nkusaba foreign policy gireke kubanga egenda kufuulanga fala ate ngo badde oyogera bulungi so bakomuledi mbasaba yes muli nnyo ba good commenters muli ba explainers but we don't explain foreign policy we teach foreign policy okitegeera so mbasaba mukakane relax buli department erina abagisobola shama I'm specializing in foreign policy bine bintu twabyogerako dda kakati nkunyonyola mu Uganda we tutuuse stage eno mugiraba mulaba musajja ebigambo byayogedde yayogedde ekigambo democracy emirundi egiwera omukaaga nabagamba revolution eno yayita mu kintu kye bayita democracy ne human rights era n'ekimu kye banenya bana abamu be nalabye nga banenya abazungu bano abazungu bano ba hypocrite lwaki bakwatagana ne Museveni nakugamba eno revolution etambulira ku ntegeerayo no revolution eno etambula according to its pace yekuwa pace omuzungu ono takwatagana na Museveni ekyo kimu omuzungu ono takwatagana na Kyagulanyi ebyo bibiri omuzungu ono akwatagana na Uganda policies zaabwe zikwatagana nabo na Uganda ensi yaabwe ne Uganda wekiri yensonga lwaki muhozikaine Lugaba tasobola kukozesa uniform ye n'afulumya embassy atenga gwe munansi civilian wa bulijjo osobola okufulumya abantu bano okitegere ekintu kino policies zaabwe zitowezikola for endagano ze basayininga bagamba tugenda kufundinga health sector tugenda giteeka mu sente era wekitukanga kya kuteeka sente mu health sector nga financial yeeyise bazireeta ne baziteekayo Museveni n'azibba kati bote bagenda kujja bakugana nti Museveni yakubyeko sente muna Uganda situka no oyina kwesa common sense naye mbagambye wali tubadde n'ekintu kye bayita fake opposition akalulu ka Uganda okuva Museveni lwe yajja abantu bano bakateeka mu sente America Bungereza ne EU bakateeka mu sente buli kisanja Museveni kyabya akalulu ako naye bote bajja kugana nti twamuwadde sente n'akabba no gwe muna Uganda gwe kubanga mu American foreign policy mulimu ekintu kye bayita understanding American foreign policy buli kulonda electoral commission eyina okusensitizinga mu Uganda nemusomesa rights ze mu kalulu tebabikola fe tubikoze kati gwe ngojjango onenya abazungu abo sente bazitaddeyo nakugamba tegeera nnyo police z'abana abantu engeri gye zikolamu police zino zikolera mu ggwe we twakeera ku machanga Eddie Muto bamukutte eno CNN eno Al Jazeera eno DW
eno African News zino zona ziri mu control yabachi yaba na abantu lwaki batambuza message go kubanga wagiteeka ya Eddie Mutwe no creating alert ne mukusituka bana abantu tebasobola kujja kukubira mu 7 they work through you they operate through you baitira mugwe kati ngatonda nenya abantu bano gwokozeewo ki then number 2 esawe no nenya national unity platform ginenye enkwatagana yaba na abantu ne mu 7 lwaki mwakiriza okubeera ba opposition mwakikiriza ne mugamba katulwanire mu policies zino yensonga lwaki twateka national unity platform tuina leader of opposition teri leader government yonna ebera ne leader of opposition kitegeze legit fetwali gitbaizinga government yeno wadde yatubba akalulu ntumugamba katukulwanyise nga tuyita mu policies yensonga lwaki leader of opposition ali mu parliament omulimu gwakola si gwa bulijjo commissioner wa parliament omulimu gwakola si gwa bulijjo kulabisa tulabise system okulaga ntino democracy wadde wali naye ali mu kizikiza twagala kumujja mu kizikiza ekintu bakita faked democracy abamba bakita fisad democracy nenze nabagamba nkiyita fake okuva mu kintu kye bayita fake kati gwe munnayuganda gwalina okukoleza ettaala n'okwata democracy ono ali mu kizikiza n'omugjayo mu kizikiza n'omuteeka mu light bano ne bamulaba yensonga lwaki twakwata byonna byonna Museveni bye yakola okulinnyira eddembe ly'abantu okubba akalulu ne tubitwala paka mu Oscars ne tuva ne tugenda mu US Senate ne tugenda mu UN ne tugenda mu UN Summit ne tuvayo ne tugenda mu UK Parliament ne EU Parliament nayo ne tugendayo kulaga nti no democracy ali mu kizikiza oshegere ekintu ekino era nakugamba identifiers kwotegera nti ono omuntu mukubye abantu bano bali reactinga then golwanagana naye addukana nonya alternating policies oshegera kati nga tunatandika ku interpretinga bintu bino mu ngeri yo nga gwo omutwe gwe gukuweereza oyina okuddayo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa June omwaka gwa 2024 event kye yaliwawo mu Uganda okitegera yali nam Museveni yali adduka policies z'abaana abantu nabagambe no revolution eri made up by foreign policies mwe mu domestic policy mugenda kukola events nabagamba abantu bano bali ku interest era eno EU eriwo kuba interest za nsi yaabwe we baliwo kati zabeera threatened ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa June omwaka gwa 2024 ne zibeera threatened ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa June omwaka gwa 2024 Museveni akuyingiza G77+1 then ng'ennaku z'omwezi 1 January Museveni yakuyingiza BRICS kitegeeza ki ali against interest z'abano ziri threatened then we bamala okukizuula nti ziri threatened ne batunuulira third factor egamba ki third factor yegwe omuntu oba people power yegwe ogamba ki mwalalinga behind against the regime temukwatagana na regime yensonga lwaki olunaku olwaleero tu preaching a protest vote ne tukugamba genda olonde against the system mwagala kugisuula mwe bannansi kati bano abantu bakimanyi nti mwe bannansi musobola okusuula system eyo kati nabo balina kukola ki kusaidinga yensonga lwaki mu video eno gye ngenda okusembayo nayo president akugamba twagala tulabe leero ensi wegenda okukyukira bannayuganda batya senga osituka tulabe polisi z'abantu bazikola oba tezikola kati tosobola kunenya abantu bano hypocrisy yamwe nga mbadde mu fake opposition challenge mugitadde mu 2021 era yensonga lwaki mu 2026 bakugamba weetuli tuzze bana abasajja kye babadde bategeeza His Excellency Kyagulanyi okumuyita UK kye baali bategeeza His Excellency Kyagulanyi mu August addayo mu America kye bategeeza bakugamba ba Democrats tuyimiridde naawe what next munansi gwalina okukola move eddako muyina okulonda mu bungi wemala okulonda mu bungi muyina okusituka senga akalulu kabeera kabbiddwa then consequences muzibalekere wa Museveni ebintu bino yabisayininga okitegeera ekintu kino let us understand these policies tuzitegeere tuvenga kuveeri buli omu ng'avudde gy'avudde olw'okubanga ayagala following n'ayatula mu video banange foreign policy tugireke nkiddemu foreign policy nabagamba mugireke ebere one man's army njagisobola dani okwonoona kitegeere ekintu ekyo so muna Uganda get ready for change kiddemu get ready for change Museveni ali against interest z'abaana abantu era bino bebatambula abantu abo mbalaba boogera bwogezi but they have time for reaction tetulina mundu naye tulina emundu just watch the space okitegeera guwetegeke kukola lwoloyo nabagamba wait for time t bino byonna nabibagamba nti bijja kogenda otegeera sigino time t esembedde